Tubaniriza abalayi baffe abalungi ku Rich Media Uganda. Omwezi wamwenyize Becky Lynch ng'olwaleero nneese Kazibwe Daniel amakiddwa nga Ragadi. Tusanyusa okulaba ssente. Saasize. Buzaako ku balayi baffe. Abalabye abatulaba ku media banne tusanyusa nnyo okuba wano olwaleero. Kulisaayo abavudde ku mirimu neebaza abo abakoze ebirungi olwaleero. Saasidde ababadde abalwadde olwaleero. Saasidde abo abadde n'obulwadde ebbanga eddene. Naye nga tuli wano kubaweereza. Mwami Ragadi olunaku olwaleero mulese mu maaso ga kamera kubanga twawuliddeko nti y'omu ku bagenda okwesimbawo ku bwa Lord Mayor wano e Kampala. Yes. Twagala tutangazeeko mu nsonga ezo nazo tuzitegeere bulungi. Well, ngenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor wa Kampala. Kampala na division 5 ze constituency 5. Fuka Lord Mayor banga afuuse MP wa constituency 5 okuba nti oboogerera, okuba nti obayamba, okuba nti obalwanirira, okuba nti otuusa obubaka bwabwe mu city authority. Mwami Ragadi, ekibuuzo kye njagala osooka okubuuza. Yes. Abantu abali mu entertainment industry nga beetanidde nnyo politics ennaku zino. Ekisookera ddala bantu. Naye bantu ababadde mu kintu ekimu omanyi politics alina kye bayita wave. Mu myaka 10 egiyise buli muntu esimbawo yabeeranga looya. Kaakati mu myaka gino egizze ebiri abayimbi nabo ne bettanira ekintu kino ndowooza mwalaba bakatolo bwama abajudisi babirye kuba abayimbi bantu. Kaakati tulabye Ragadi ojja. Kamiliyoni ajja mwena muli bayimbi on the same post. Ekintu kino mugenda kikola mutya? Tujja kikola nga bwe tuyimba. Tolowooza nti temwandevudde muntu omu ne tugamba mu industry wabayo Lord Mayor omu. Kati kiba kitegeeza nti muzadde omu yatuzaala n'agamba abaana bange buli omu alonde kyayagala okubeera oba kambalonderewo. Ffenna tulina endowooza za njawulo, tulina views ku kibuga za njawulo, tulina bye tusomye bya njawulo, tulina bye tumanyi bya njawulo, n'abantu be tubeera nabo ba njawulo. So buli omu alina view ye ey'okulaba nti ayinza okukyusa embeera y'Abannakampala. Kakati Ragadi mugenda kukozesa scientific election ng'aba EC bwe bagamba. Ekintu kino osuubira kikuba otya? Anti kiri bwe kiti wano already tuli ku scientific campaign. Mpulira. Abantu abo bali ku simu zaabwe waliwo n'oli omukyala wuuli andika TV bandabira ku TV. Tezigenda kubeera scientific election. It is going to be a scientific campaign nga tolina kubeera n'abantu bangi abalonda bajja kusigala nga balonda nga bwe balonda edda naye abakampeyini nga bagenda campaigningira ku soft media na radio stations. Okulonda kwe tumanyi kw'abantu nga ne bagenda ne balonda nti ku kyalo gundi waliyo tugenda kulonda olunaku olwaleero tulonda ba Lord Mayor, tulonda ba president. Tolaba nti ate awo waba tewali social distance. Just abantu butakitegeera. Singa tokikola mu bbanga eddene noga nti campaign bagenda kuba bangi paka mutukira mu bululu muba musiza abantu bangi. Obulwadde buno kyogezaako okugamba nti mu kaseera k'okulonda n'obulwadde ne bubeeramu baba tebesiiga nnyo bulwadde. Kaakati kubanga bw'amala okulonda n'avaawo ng'amaze okuteeka mu kabokisi wali olabyeyo abantu ababeera 10 okuteeka mu kabokisi? No. Bajja muntu omu n'ateekawo n'agenda. Naye babeerawo okulindira results. Kaakati ekyo tebakulimba bagamba nti balinda results ozirinda otya? Eziri mu kabokisi nga n'akabokisi tusigwa okakwata. Nanti olumaliriza babibala. Olumaliriza bakola kye bayita declaration form. Declaration form ne bagamba nti obululu buno buli bwe buti ne buno buli bwe buti. Security webanga weri nga nnungi ne ba agent bo nga weri ng'obeesiga ekintu kyonna kisobola okukoleka. Naye nze kinjagala okugamba lwakuba nti ffe omukisa gwe tufunye mu Uganda tetunnafiirwa abantu mu bulwadde buno. Mu butuufu obulwadde buno gye buli tukkirize. Mu butuufu oba abanyonnyola be bannyonnyola obubi. Bw'otunula nze nina mikwano gyange mu Amerika egifudde obulwadde buno. Nina mikwano mu London emirwadde. Obulwadde weebuli. Naye tekigasa nnyo kubeera nga tulowooza ekyobululu ate ne tuva ku kyembeera y'abantu. Just imagine ng'obulwadde bukutte abantu nga mu bubiri. Kuba buno obulwadde bukwata ono ne bukwata oli ne bukwata oli. How many people do we lose?
nsasira abantu abali mu kikubo essaawa eno nga batunda ebintu wewefumitirizeemu weebuuza akabuuzo kamu gamba nti kyogamba nti ensi yonna yonna Amerika, Italy, Brazil zakola akakodyo gamamu obulwadde we buli akati bwe tuba nga tumaze okubuuza awo ojjukira olunaku lwakwatibwa senyiga ani yamukusiiga kakati bwe tuba nga tugambye awo then tunoonye system esigale nga nnungi system esigale nga nnambulukufu titugenda okukola elections tugenda okukola campaigns tufune engeri gye tukkiriziganyamu ffenna tinawangubadde obulwadde we buli ate tulina okulonda ate okulonda kintu kikulu nnyo eri abantu so tugambe tunoonye measures ezigenda okuyamba abantu bano okulonda nga bwolaba nti olaba abantu batambula naye nga tebatambula nga batambulanga buli lunaku olaba nti abantu bagezaako okwegendereza okuteekako masiki okubeera nti baana abamu ngalo all the time kunoonya preventive measures kubanga prevention is better than cure. Mwami Daniel tofa twankalabako Kyagulanyi ku nkola eno ng'atambula ku marediyo naye ng'alaze amaanyi mangi mwaba NRM tulaba musirise mubala kaki kati njogera naawe kati olwo nsirise okusirika kitegeeza kwogera n'oyogera kyoyagala aba TV ffe bakunoonyeza kakati bwe munoonyeza si mwe TV yokka era nina TV endala ezembaddeko era bwe munoonyeza munfunye nenjogera nammwe ebintu bino byonna waliwo kye bayita approach omuntu aba agenda kuwaata ettooke yadde ng'ejjambiya esala bulungi taliwaatisa jjambiya kakati naye ate waliwo awaatisa ejjambiya kuba talina akaso so nze bwe mba nga sizze ku rediyo oba ku TV kwogera kulaga maanyi gendina tekitegeeza nti sirina maanyi approach buli omu alina approach ye waliwo abaagala okulima awantu nakosa tractor aba ne bakosa enkumbi naye ng'ekigenda kyonna kyakola kyakulima bw'olimisa tractor ebimera bye tebijja mangu kuba byatidde tractor ku ttaka bw'olimisa enkumbi ebimera tebijja mangu kuba tebirwawo kuba byatidde ekyabitadde mu ttaka so nze kinjagala okugamba the approach of the scientific campaign buli omu alina approach ye waliwo abali ku WhatsApp nga tebajja nagenda ku radio waliwo abali ku radio nga tebajja genda na ku TV waliwo abeera ku TV nga tebajja genda ku radio so at the end of the day buli omu alina approach ye yes ekifo kyoyagala okujjako kiri mu Mwami Erias Lukwago akiwangaliddemu okumala ebbanga wajja omulundi guli ne bakumegga omulundi guno ogenda kukozesa bukodyo ki ekyo nno wandikibuuzizza abagezezzaako bagamba nti addingana amaluuyi agajjamu omukuto ekifo Bobi Wine kyanoonya kuba pulezidenti wa Uganda Maya Museveni akiruddeko naye yazze kyesimbako lwaki nange tonteeka mu kifaananyi ky'ekifo kya Erias kyaluddeko sikijjaamu nze ndi wanjawulo kikubagezaako ndowooza nkubuuziza bulungi twagala tutegeere twagala bukodyo ki bwolese ku mulundi guno omulundi guno abantu li bambuuza naye tukoledde ki okujjako okuyimba oyimbye naye tukoledde ki badde enyambi bannayuganda abasukka mu mitwalo ebiri nakwata leadership za 32 abakulembera SACCOs mu Kampala aba taxi aba arcades nengenda okubafunirayo kasente aka microfinance support center sente ezo ziwolebwa abantu nga balina permanent status eya license eya SACCO nyambye aba bodaboda tufunye bodaboda ziri 37 mu Kampala nyambye bano be bayita bamwoyo gwa ggwanga naye nga tetuyita mu bya bibiina nti ono wa DP ono wa FDC bonna bannayuganda bonna bannakampala nyambye ba bouncers twakola association ya ba bouncer era twagulawo n'ennimiro ba bouncer kati balima bouncer bangi nnyo bali mu 145 twagulawo n'ennimiro gye balimira okubeera ntubeera versatile tetubeera ku kintu kimu walabye ekyabaddewo mu COVID-19 lockdown
abantu batuse kiseera nga banoonya mmere nga tebagiraba naye at least tulina kyetugezezaako ogezaako okolera abantu. omukisa guno bw'oba ogufunye abantu ne bakuwa akalulu nteekateeka ki gy'olina eri owa boodabooda kubanga tulabye babasindiikiza bafulumya ekibuga abasinga nteekateeka ki gy'olina eri owa booda owa takisi enteekateeka zajja nnyingi nazikola dda bino saagala nabiteekateeka buteesiteesi bino ababooda babadde mubalaba nga baatandika okulunda ababooda mubadde mubalaba twatandika okwewola ssente mu post bank mu microfinance support center mu equity bank owa booda abadde avuga obuvuzi n'abeera nannyini booda kati n'abeera versatile okubeera nti asobola okukolayo ekintu ekirala batandise okulunda enkoko batandise okukola bulooka batandise okukola ebyemikono bakyala baabwe batunga ebyalaani okubeera nti nabo babeera nti ekonomi bannabe baatandikira abavuga booda kati ate bavudde mu booda nabo ne nfuuka baboosi eyo yenteekateeka esooka enteekateeka ey'okubiri yakubayiiza kubeera nti bafuna stages ne bafuna platforms kwe ba operating nga boolaba bino ebya uber nga boolaba bino ebya abasafe border nga boolaba aba century babeere nga bali registered ku system esobola okunoonya customer ku internet ng'osobola okubeera mu nnyumba yo customer n'amanya bumanya nti oli kumpi makindye n'akuwa omulimu so kubanga gye tugenze mu new normal tugenze mu new world order ebintu biri ku mutimbagano nti oli asobola okunoonya abakasitoma nga tagenze na ku stage. Yes. Kakati mwami Rwagati waliyo bano bafaani bo bw'onooba ofunye ekifo kino ebintu bino n'obikwasaganya otya okuyimba talent era tekiyinza kugaana talent yo oba hobi yo kugikola nga ofunye omulimu ogwo. Njagala nkuwa example President Museveni musajja mulunzi nekutyoka ntolaba ebifaananyi bye ng'ali n'ente yandibaddemu nti pulezidenti kubanga ye ne bwaba avudde kuba pulezidenti alina paati ya Museveni eri ey'okwerundira ente ze ne baba si pulezidenti ente ze asigala akola ki azirunda kuba ye mwafuna nze mu music mwefuna okuyimba si kibonerezo oba okuyimba si musango bwe mba nkubyeyo akayimba kange sobola okuba n'oluyimba n'otonda banako nduyimba aba ne balunyumirwa ne bamanya nti eddoboozi ly'oyo waliwo ennyimba ezifuluma empya za Michael Jackson nga yafa dda waliwo ennyimba ezifuluma eza UB40 nga yayawukana dda but what I'm trying to tell you is a talent is a talent ate oleme gamba mbu kenyingidde mu bino bivuddeko lwakubanga sometimes politics atwala obudde bungi okusinga ku byewandi badde beekolera. Kakati okulonda kuno okuliwo wali abaka bagamba nti kusinza ku mbeera eri mu ggwanga okulonda tukwongereyo abamu ne bagamba tulonde byuyo ku nsonga eno eriki omanyi engeri gyesiri mu mitwe gyabwe saagala boogerera naye omuntu wagamba mbu ye tajja kukkiriziganya na biriwo babagamba mukatulonde tulabe baani abakkiriza ebiriwo the majority decide yensuubira kino tekyadecidingidwa muntu omu abantu baatula wansi ne bagamba no Uganda tujja kiteeka mu state of emergency electoral commission ekkirizibwa okukola okutegeka okulonda 120 days before ekisanja nga kikoze eki nakinatera okuggwako so bwaba nga tewali ddala ddala nti lutalo masasi gavuga bwaba nga tewali ddala ddala nti mataba nga just waliwo system entonotono eya pandemic okulonda kusobola okubaawo era kyebaakola kubanga mubateesa saalimu mubateesa babeera bakiyisa ekiteeso ekyo mu parliament ba MP bebabeerawo kati bwempulira MP ng'ayomba ate nga be baliyo nga bakiteesa waliwo problem. Ompulidde bulungi ekiteeso tewali kiteeso kiyita mu parliament nga tekiteesebwako ba MP ba MP abo batuula ne bakkiriza nekiteeso kiyise tekiyinza kuyita nekitayita kiyise kati bwe kiyita ate MP yalibadde abulira mwanayinki n'abagamba amazima nti abasajja bwe baatuula abangi basalawo tukole tuti so abangi the majority take the share. Yes. obubaka bwaffe obusembayo ng'osibula omulabi waffe obusembayo nga nsibula omulabi waffe njagala bagamba njagala kwesimbawo nga Lord Mayor wa Kampala njagala kwesimbawo ng'omuweereza njagala kwesimbawo ng'ayogera amazima kubanga amazima oluusi gakaawa njagala kwesimbawo ng'omuntu atavoola atavuma mpa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka
mpa ekitiibwa President Museveni, mpa ekitiibwa ababaka bonna okuva mu bibiina byonna bye bavaamu kubanga bana kye bakolera Uganda ekirungi. Era njagala nnyo bannayuganda bonna, era njagala bannayuganda babeere nga bali successful, neme kubeera nga nze ndi omukulembeze ayagala okubeera omukulembeze nga neeyagaliza nzekka. Toyanza nnyo toyanze ge omulabi waffe omulungi oyo abadde Kazibwe Daniel aka Ragadi. Mwekumire ku mukuto gwaffe tukyabaweereza.